njagadde tulabe ebbinika eno ekozesa yuniti mmeka amazzi okujja. Tekuli kirala kiriko, kuliko yuniti 53 ne sekendi 60. Tukeye tuteekeko tulabe agaliko geego. Ntaddemu 1.5 bye bikopo bisatu. Tulabe bitwala masannyalaze genkana ki amazzi gano okubeera nga gajja. Tuteekeko yetambise. Ogiraba nti enywa ebbinika eyo buba butambula ku sipiidi. Amazzi gago gayidde nga bw'ogalaba. Kati katulabe yuniti mmeka ezigenze. Gaago nga bw'ogalaba busekendi obulaba kugenze 15. Ebbinika ery'okufumba amazzi okujja kitutte sekendi 15. Kitegedde? Kati balamu olunaku bw'ofumba ebbinika eziwera 5 oba okwesezza masannyalaze genkana ki. N'olwekyo njagadde tulabe ebbinika gye tuba nayo ewaka eyo ekozesa amasannyalaze genkana ki. Yiyo ekwesezza sekendi 15. Tujja kulaba n'ekirala. Leero tulabye ebbinika ey'amasannyalaze ey'ebikopo ebisatu oba ebisatu ekitundu.